bani nze muwanguzi Moses musasizi mutabani wa Mr. Saaka omukulu. Nze Nannyondo Melody Saaka. Nze Samanda Nathan Saaka. Nze Sendawula Paul Saaka. Nga tuli nga tate kyakola naffe tuyimba tuli bayimbi ate tuwandiika n'ennyimba. Nze mpandiika ennyimba ntendeka Buddo Secondary School. Naffe newaka nga abaana tulina group tuyimba bagitaza Fam Uganda tukola music waffe kyetunyumirwa because tate yakituteekamu ate naffe kyetukulidde music environment kyetukuliddemu kati nga concert esembedde tulina ennaku ntono nnyo era tuzere tubadde mu studio nga tufumbirayo taata akantu naye tukoola abantu bannaaye mujje mubeerewo tucelebrating taata emyaka 33 mwazaalidde abaana ffenna tewali asusa myaka 33 tewali aweza myaka 33 tuffe wali abasigaddeyo wasigaddeyo bameka tetujja babala tetujja manjiko naye nga tuwera twagala kiterekanga obudde bukyali kibeewo tetumanyi tuliyo abaana bangi abagenda okuyimba tugenda kuyimba nga famire tugenda presentinga tetugenda sosotera wano agawo tulaba tugenda okuyimba ku Serena nino tuyinza bayimbira mu buyimbizi akapera banange amanya gange yenze nakubulwa Diana school girl Diana gegakola sente era nga nze omu kubayambako mwami Paul Saaka mu nteekateeka eno ey'okujaguza emyaka 33. Nkigamba nnyo abantu nti emyaka 33 abamu tugiweza buweza mu bulamu wabula ate mwami Paul Saaka yagimazeeko ng'aweereza eggwanga lye. N'olw'ensonga eyo tuweebaza mwenna bannamawulire abakuŋŋaanye wano olunaku olwaleero. Mwebale olw'okubeera nga mutambudde naffe okuviira ddala lwe twagamba nti omukolo gujja kubaayo nga 11 ogw'omukaaga paka olwaleero. Omukolo gwa ku Sande eno yennyini ssaawa 8 ku Serena Hotel Victoria Hall we tugenda okubeera era nga bonna abali wano abasinga bayizi ba mwami Saaka. Mwami Saaka alina abayizi bangi abayise mu ngalo ze naye bonna be tutudde nabo ssaawa zino be baze batuyambako okuteekateeka era nga bagenda kubeerayo basanyusa abantu ne wano wennyini we tuli tugenda vaawo nga batuyimbiddemu ku nnyimba ze bayimbanga nga bakyasoma. Waliwo faces ezimanyikiddwa ezitasobodde kubeerawo naye ng'ate ku Serena bagenda kubaayo nga bayimba naye nga bonna bayizi ba mwami Saaka omuli omukyala Rema Namakula agenda kubaayo ku Serena wano tali naffe mu conference naye nga tuzze tutambula naye ng'ebifaananyi bwe muze mubiraba. Tulina omukyala Helena Nanjego naye agenda kubaayo ku Serena yadde tali naffe wano. Be tulinawo wano kuliko omukyala Bettina Namukasa mwenna mumumanyi muyimbi ate era nga muyizi wa mwami Saaka ddala ye nno ne kaakati era akyamuyimbisa buli lwabayimbanga anthem ezo ez'ebika ab'engabi ensamba Bettina Namukasa yali emabega w'oluyimba olwo n'ennyimba ez'enjawulo. Tulinawo abayimbi nga May Ruth Kaweesa aliwa May Ruth Kaweesa ne muyizi wa mwami Saaka omwami ono Bosa bonna bayizi ba mwami Saaka. Omukyala oli Flavia muyizi wa mwami Saaka yayimba e Buddo emirembe ginaabange engalo ndooza anaatuyimbiramuko twali bato ne kati Flavia naye waali wuuyo omukyala mukulu bagenda tuwamu ku nnyimba ezo bonna. N'olw'ensonga eyo kazindalo ngenda sooka nkase wa mwami Paul Saaka naye ayongera obabuuzaako. Njogedde okuva aba mu February mbadde njogera naye ebigambo bikyaganya okunzigwamu era kanjogere. Mbalamusiza bassebo ne bannyabo bannamawulire mbalamusiza nnyo. Erinnya lyange lye nze Paul Saaka. Ennaku zino zaali nnyingi bwe twatandikira okwogera ku bintu bino zigenze zitufundako ne zitufundako katuli ku lunaku leero olunaku lwa Tuesday Sunday ekintu etukyabya
ndi musanyufu kuba tutuuse ngenda kujaguza emyaka 33 egy'okuweereza nga mpita mu kuwandiika ennyimba. Ekisinga okunsanyusa nti mbadde muwandiisi era nkyali muwandiisi wa nnyimba z'amasomero. Kyekintu ekyatandika nga kinafu wabwega ennyimba yateeza kyez'amasomero zimbibwa kibaana. Olabedde nga ebintu bijja kuba bya kizembe biri awo bya kijega, naye Katonda anyambye ebintu ne byalinga ebyekijega bifuuse ensonga y'amaanyi. Bwetulabye nti bivaamu abantu ne bayimba ebintu ebyaddala, Bettina n'ayimba, Rema n'ayimba, Nanjego n'ayimba, bonna ne bayimba, tulabye nga kibeera ky'amaanyi. N'okuba nti zirinnye eddala, ziziri ku radio, ziziri ku ma-TV, ab'ebweru bazeetaaga, kinkoze bulungi. Ono okujaguza kubadde kunsaanira okujaguza emyaka 33 naye gyennyini si mitono. Mwesabire nnyo mugiweze mu abatannagiweza, naye nze ngikozeemu mirimu nenjiryamu ebinyeebwa nenjikolamu ebintu byange byenjagala gikolamu myaka 33. Ate nkyali wano nkuba bulatti nenga omulwadde alwalidde ku kijja. Kwegamba mpulira bulungi, mwebale kujja. Enteekateeka ziringa bwe zaali, tugenda kubeera ku Serena nga 11 June. Kigenda kuba kiyitirivu, abayimbi gye bali be nayimbisaako nga kati bayimba kuyimba kwabwe bo bandeetera kimu kya 10. Ate n'abayimbi abalaba enkyayimbisa be mulinamu Amaddu Buddo SS begenda okusooka okukubira ekintu mu kibuga, abantu bagenda nti abaana be bano ddala ye nga babalaba amaaso ku maaso. N'abalala Kisoga bajje bayimbe, St Juliana bajje bayimbe, Kisugu bajje bayimbe. Amasomero mangi sijja gamalayo, bijja kuba bintu birungi. Era nyongera kuyita buyisi bantu nti buli omu gyali essaawa etuuse, obudde buzize ku bunnaabwo, sente zino muzaawule bulungi ezigenda okugula nakati muziteeke zokka, naye ezijja okusasula table ezo nzaawulire ate mutandike ku budde buno. Abadde tannagigula table gigule, kati gigule mu kitiibwa ekiti tebazikumalaako. Naye ekirala yamba Paulo Saaka nsaanira okugula table nojja nonjagulizaako. Ekintu kino kyenjogera situndha syogerera bintu bitaliiwo. Abantu mugenda bagizigiza atunda ebintu ebitaliiyo nayogera ekintu tunga tubitege oba naye kino kyenjogerako aga Katonda mu ggwe nkikoleredde. Eggwanga lino ndibanja abantu mu abanyumide ennyimba zange mbabanja ebyaddala, naye ate sibabanja mbabanja mu mukwano, sibabanja ga landiroodi nkyogera akubanja noloza landiroodi w'omutawaana nze no, naye nkubanjiza mu mukwano kati naye bannaaye tubeko kye tuzaayo. Bambi mukomyewo nange mpulire bulungi, bambi nange mpulire bulungi, kijja kuba kinkola bulungi. Ssaabasajja yansiima, nammwe abantu ba Ssaabasajja n'abantu ba Uganda bonna, nammwe mujje musiime. Nange ngenda basiima n'ebigenda okubeera ku stage, mugenda kulaba ekintu kye mutalabangako, mujje genda munjasimula bugolo, mazima ga Katonda. Nolwekyo mpulira bulungi, oba nyongereko kyekirala naye nga mpulira bulungi. N'okuba nti ntudde mu baana bano kinsanyusa nnyo. Abaana bano Katonda abawadde obulamu, ate n'abawa amagezi, ate n'abawa okukola bye bakola nga babikola bulungi. Kyovudde ojja ne batulwana. Omanyi omwana ate bwasoma ebintu ne bimulema era abatasobodde kujja. Mwebale nnyo okubeera baana mmwe nga mukola bulungi. Abafumbira mwebale kufumbira baami bammwe, mwebale kwerabirira bulungi, mwebale kujja ne muneegattako ne tutambulira wamu. Abategesi bwe tuli mu kintu kino bannange mbasiima nnyo. Mmwe mwenna muli bategesi, ate waliwo n'abategesi era abalala ate bwe twatandika edda nga tutandika ekyo kino n'okukiconsivinga mbirowoozo. Muwala wange ate nga maama wange Sikubuga Diana, muganda wange director David Mungwe atudde wali, ndabawo wano Shakira, ndabawo Joshua Steke twetaze, Trudi wali atudde bulungi, ne Miki gwe tuyita Michael Mayega ndoze ne wali. Tiimu y'amaanyi ate nga ntonotono bweti, naye bagamba akaami akatono okanyomera mitala wa mugga. Kino ekintu kinatuukira ku ntikkolo mujokakaza nti baali bategesi balungi. Bannamawulire mbasiima nnyo, mmwe okuba twasimbula ekigere temuwekanyiza, temubuzeewo, bane mubadde mu buli kintu kyonna.
ate nga muripotinga ebintu ebingi nga temukwokerako mukonda omanyi munamu mulenzi okujjako ebigambo n'agenda kukwokerako ekigambo eky'omutawaana ennyo osi nakusako ekyobufuzi ekyakola ne kiwola nani kugundi ne gundi owagira ani kakati nolaba nga akuteeka butesi mitawaana osi kyekiba gyakulese naye mwe bannamawulire mwe mubadde balungi nnyo temumbuuziza bibuuzo bigera kumpabya bigera kuntabulatabula nansi eno mwebale nnyo bane mwebalire ddala ekyo mukikole kunze ne kubala mukikole nga bwe Okay. Omanyi mwami Paul Saaka abantu abasinga tebamanyi nti alina emboozi ennyuvu ennyo so nga ate munyumya mulungi nja mubawaamu abanyumizeeko ku mboozi ezisesa twebaza ba sponsors baffe bonna batambudde naffe okuli Serena Hotel okuli Budo SS bangi nnyo lwaka devotion sesa naye mbadde nsaba mba mentioning twebaza Budo SS twebaza Serena Hotel twebaza BBS Telefina ey'Obwakabaka bwa Buganda twebaza UBC TV Star TV banange mutukoze bulungi nnyo nnyini ddala twebaza Silk Events egenda okubeera naffe ku Serena twebaziza nnyo omukungu Elvis Sechanzi webale tukwasizaako twebaza ba sponsors bangi ddala okuli St Michael and Thomas Junior School Enansa na Chebando babadde naffe CBS FM Bukedde TV1 banange njogerani ndekani Clever's Origin Schools tweyanziza nnyo Salt Media everyone tweyanziza nnyo Sam's Wine yes abono batambudde naffe twebaza amasomero sofa agakagula tables bambi mwebale nnyo mwebalire ddala amasomero agatanagula tables nga mwami Saaka yabawandiikira ennyimba bannange mwami Saaka ababanja akakogedde tusaba tables muzigule zigwewo zikyaliwo abantu basse kinnoomu abali eyo nga mwagala tables mukube ku 0701043727 bannaye tables weziri mu bungi tickets zikyaliwo era tables bwe zinaggwawo tujja bagamba nti ziri sold out naye kati kyandibadde kirungi omuntu n'ofuna tebo yo ng'obudde bukyali kubanga amasomero gagenda kuyimba abaana abasomera mu masomero ago nga bayimbi b'amaanyi bagenda kuyimba n'amasomero gaabwe bannange njogere kindeke we have a lot n'olw'ensonga eyo mujje mutwegatteko abantu betutegeka nabo abamu nga Bettina twagala n'obongera okwowola ku bantu tweyanziza nnyo Sebyo wagambye dambo yange yesoka maaso yesokeyo nekali kalapero kayengeze kali kalapero kayo akasigale wano ndo wali akali ndio bitu abijjabo amanya gange nze Bettina na Mukasa mikwano jange abalungi abawagisi bange mwenna nyongera okubakoowoola mikwano muje mwagire dadi wange ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini kusande nno yennyini mujje tumwagire mujje tumusiime ng'akyali mulamu bingi byakoze mikwano ng'atubuuliridde naddala emiti emito atubuuliridde okuyita mu nnyimba ezo z'awandiise mazima labayo bw'awaanya Obuganda mujje tumwebaze mikwano mujje tumwebaze era nze kye ngenda okukola mikwano gyange abasooka 10 okujja ku Serena mbasasulidde milioni yange yino wano abasooka oba bakyala oba baami oba baana 10 abanasooka okujja mbasasulidde ticket era that is business. Wow. So mujja abalungi mujje tusime dadi ng'akyali mulamu ffe tetulina kyakumuwa tekiriiwo okujjako okwebaza obwebaza nsaba Mukama Katonda kibeeremu ate abakulemberemu nga mujja mujje mu bungi kintu kibeere nga eraba yagala omwami wo muwe ekitiibwa kye towulwa mirembe baagala ekitiibwa kye banyooma nkubuliridde nemululimulinene tewawalikakakana omwami ye Mukama wo nsaba omugondera ofune emirembe
Wow. Abayize emitwalo 5 emmeeza ya milioni 2 basobola n'osalako ne bagaya 2 mu omutwalo emitwalo 2 kubanza kati ndinamu 14 nejese emitwalo 2 emmeeza omwami owange Asa mpitirivu mubuze wentu. Yefe abeddire ngabi ensamba bazukulu bansamba lubega lukonge yefe abasambaganyi abazira nnyo tweddira ngabi terengesa obuwanda jali jajjaffe ensamba fejje tusibuka wulira n'omubala kalikuta ndane kakutwala mube ngabi abasambaganyi Nayolooza nze nasoma. Nze nayimba. Nze nayimbirako e Buddo. Sinza kugana nasomerako e Buddo. Wadde kale n'ebirala nabikola naye okusinga nagenda ku. Nze alimba misana weebuti nga n'enkuba teriiyo. Nze kyanoonyesa Buddo. Baflavia bano bayimba emitima gya Buganda. Emitima gy'Abaganda gyatereera. Saddamu kutegeera. Nengamba mama wemba muwagala nsome. Tugende e Buddo nja kukola buli ekibasanyusa. Nayiya nnyo naye era nga omanyi wallet wise. Nakisobola kwekyesi. The busiest years. Naye nze tonnyonnyola. Era natuuka nnoonya ababudura kabatuulawa. Oba Buddo Dramatic Club bayimbira wabakolera rehearsals ng'obudde w'emmere buvuga nsibitegeera noonya room ki eya rehearsals kubanze kwe kwali okuyayana kwange kutuuka Buddo nnyimbe Buddo Senior Secondary School nabeerayo emyaka 2 senior 5 na 6 naye wadde gyali egyo gwe kyobamanya nze nayimba Mutebyoli mpologoma gwena nnyini mukabaka oli lukeberwa muzzukulu wa Mutesa Mwaganecha ayibene yegwe mutabani wa Luwangula Mutesa tukulaba ne tusanyuka katukole n'obuwangwa tubulwanirire ku mulembe gw'omuwenda paka kati nkyakola ne Mr. Saaka era wabaako eddoboozi lyayagala mbaakinge mu luyimba olumu oba olulala ampita ne tukola naye mbayita mwenna ku Sunday eno mujje muwagire taata wange naye amanya nze Saz Josephine nze ndi musawo omusawo omuzungu si Muganda kakati nze nayimba nali e Buddo kuva senior 1 paka senior 6 2001 paka 2006 nange nali mu video yemu ne Flavia omulembe omutebi noza luli eri nali shayimu kati nkuze sirina nnyo nsonyi nga luli era nange ennyimba ze yalimu ze nali mu kubanga ebyo ebiseera we twatandikira video bwezityo 2004 5 6 kati Okay. Abatuli mu maaso wano. Bano basenti bali ku ddembe Mitala Maria.
Katwanize kuba oluga. Bano bakulu kubali. Aboluga temuliwo. Aboluga temuliwo. Aboluga temuliwo. Okay, nga bwe mbadde mbanyonyola. Twegattiddwako papa. Nsaba ab'amasomero bonna gye bali buli wa ssomero gy'ali kijja kuba kya buswavu nnyo mwami Saaka obutajuza Serena. Buli wa ssomero gy'ali naddala lye yali akoleddeko kino kibakakateko mumeke sure nti kiteekebwawo, oba headmaster yagulira abaana be oba bazadde be bagulira abaana kubanga be ba customers be abasookerwako ab'amasomero. Nga buli omu bw'abeera nti misaaki nti eggwe gundi ye eri luddawa nti nze amaanyi gaye gandi mu basuubuzi oba gandi mu bano. Okitegedde kaakati mwami Saaka amaanyi ga yingini ye esooka erimu mu ab'amasomero. Nkubiriza abakulu b'amasomero mwenna gye muli n'abakulira entertainment mwenna mu masomero gye muli kijja kuba kya buswavu nnyo era tujja kubageya nnyo nga mwami Saaka tajuzizza Serena Hotel. Tugenda kubageya. Wamma mutandika okugamba mwe baani? Nze Muwanguzi Moses Musasizi mutabani wa Mr. Saaka omukulu. Nze Nannyondo Melody Saaka. Nze Samanda Nathan Saaka. Nze Endawoozayo Paul Saaka. Nga tuli nga taata kyakola naffe tuyimba tuli bayimbi ate tuwandiika n'ennyimba. Nze mpandiika ennyimba ntendeka Buddo Secondary School. Naffe n'ewaka ng'abaana tulina group tuyimba bagiyita Fam Uganda. Tukola music waffe kyetunyumirwa because taata yakituteekamu ate naffe kyetukulidde music environment gyetukuliddemu. Kati nga concert esembedde tulina ennaku ntono nnyo era tuzere tubadde mu studio nga tufumbirayo taata akantu naye tukoola abantu bannaaye mujje mubeerewo tucelebrating taata emyaka 33 mwazaalidde abaana ffenna tewali asuusa myaka 33 tewali aweza myaka 33 tuffe. Wali abasigaddeyo? Wali abasigaddeyo. Wasigaddeyo bameka? Tetujja babala tetujja manjiko naye nga tuwera. Waliwo twagala kiterekanga obudde bukyali kibeewo. Tetumanyi tuliyo abaana bangi abagenda okuyimba tugenda kuyimba nga famire tugenda presenting nga tetuyinza soosotera wano agao tulaba bye tugenda okuyimba ku Serena nino tuyinza bayimbira mu buyimbizi akapera akolimba olumu netuyimbe nkwagala Uganda. Muyimbe nkwagala? Owe bamutuyimbidde? Tuyimbe muyimbe lulala teyijuza ogambe muyine ezammwe? Tuyina ezaffe zemuyimba endala zonna baziyimbye. Okay, tuyimbe mbagala. Mwanjika nnyo mikwano gyange nga nziza obbayamba muwone ne munninnyirira mmwe baana bange nze omutonzi wammwe ne mumbonyabonya okuva obwekiro n'okukeesa obudde ne munnyambula mwanswaza mwankuba naye kale mbaagala ne munnywesa omwenge gw'ababi n'okufa ng'omubbi bwe mwanziika mu ntaana nazuukira temubula mbaagala. ekitone mwakitudde. I was feeling your voices.